Twasazeewo tugenda kubeera nga tuzze to promoting a local talent for starters. It's going to be our first fight. No. Huh? This year. This year. Yeah. It's our first fight this year. Era nga twagala promoting ku baana abaawano. Ebikonde bitambulira ddala nno. Era nga on 20th June tugenda kubeera ku Freedom City. Event eno bagiyise boxing thriller in a Frigo band. So tulinako entertainment at the same time tulinako n'ebikonde. Tulina Frigo band egenda kubeera nga etukubira wamu ne John Black ne Spice Diana tubasuubira okubeera nti bajja beerawo ne MC Mariachi inshallah. Twagala kulaba nti MC Mariachi kuolwo tumufunirayo opponent oba tumufunira kapale ne bajja nawo ne batukaten raisingiramu kwegamba nekitabeera serious nnyo ku lunaku olwo osobola okulaba nti ate ekintu kyongeramu nnyo supu. Sigenda kwongera bintu bingi. Omukulu Kigozi Richardson ng'ono ye CEO Amigo Promotions era nga be bategese fight eno bwengenda okwasa akazindaalo abannyonnyola ebisingawo awo tulabe bye tugenda mu maaso. Babasamu ekitiibwa amanya gange ez'Kigozi Richardson Amigo abanamawulire abasigana ba sports mumanyi wabujja bakubeera ku show zange wegenda Mexico nemugwe promotinga apoti Patricia mwamala bako nina n'omwana omuwala omuto akutuuka naye nina n'omulala wero upcoming omuwala wuuno wano Eddy wama kyabasiga mumanyi naye agenda leka pule Amigo sawa nafena contract then nasazirewo otegeka show eno okolawo ekyenjawulo bulijjo tulaba bikonde byokka naye kati tugera kutandika okubeera nga tulasinga n'abayimbi ogamba okulaba nga kikyongeramu kamaanyi soga ekitula kuba abaana banato bangi abagala omuganyio ogwo naye nga tutambula mpola naye mimanyi tutera okubeera nammwe ne tulaba shodafe muzira banga babi kimukutte era tongeremu ku bukodyo so banamawulire bebaza mwe balina okutupika mu kusinya ekintu kino mugezaako gyo tutambuza naye lwakubona ffe tusooba naye tujja kwogeramu amaanyi. Fight eno nakitumye boxing thriller in Africo band nti Africo agenda kubeerawo live naye jjaka kiteeka last year naye seera ezeekwatamu ne zimbulamu awo baaguno baga enagambye nina waneewola bamenya bbanga kankimenye tereka eno kijja kijje so Africo band teriwo tebalibalina muntu aliwo naye baŋŋambye bali wamu nange bali country basobodde okubeerawo naye nga Africa band eri cleared natidde egenda kuperforminga MC Mariachi kyekimu John Black kyekimu Spice Diana naye mwali so ekigenda kuba kijjume sigenda kukola bouts nyingi ntera nnyo kwaganya ebintu byakubeera bikatika short tukwetumenyekwa boxer namba iwaawo sira nnyo kyagala leta perfect fights zirakuba about 3 na ziri perfect zimala na main igenda kubeera between Uganda and Malawi. Uganda kenda Mexico agenda kuwaana ne Chinkonda Mikawa aba Malawi era yakonfaminze kondogesayinire buli kyawedde nawe inayo kyekiri eyo main fight yesizo tumuwulira ibi yantu akulazise then abaala tujja kuba twabamanyisa okuba nti eno launch ya sheno tusobodde okubamala bonna kubaleeta bamu balinaawo bakolakola bansaba bajja kujja nga press conference eddako then ono Abidi subira omutandisaawo fight yesooka lunaku lwayinza okujja nga andakaadi wakateraiza nebunatumuwadde
Wise upcoming. Abadde amateur mbadde manyi ko amateur abadde mulungi nnyo ebbanga lyonna naye tuzewala kujjako saati. Sina bingi njera bengenda kwogera kujjako kulinga flow nenjikwasa bakama bange aba UPBC aba UPBC abalutwala 5 sanction era sanction fee asasukwa sibakibwa enkola yenga amigo era ababokisa bonna bamwaliddeko siba na budget ya muntu kubanga ero tege ekintu nga netekisi sagala kola kintu banga wemisinde badiweko mawulire kati okubeera nga batambula ne magamaga asibwe enkola waseno banti ngine nga nzikuwadde so ichenga chengera chikola so UPBC paid sanction fee done foreign fighter done sendegera ziba kwasa agenda okujja wano lya manja sagala mawulire bagambe ati asasudde mu nsumino nyavudde amala wino twakona linya lya then n'omwanyi wange oli waine musanyufu sebeza ina kitundu musawo ye sijja kudda bali njogere bwetu akimanya ajja kubinyula then abala bwetu bwenkola then nebisikadde byonna yatambula bwetyo webale nnyo kujja bakwatukereyemu ate naye ngeri basibala balisoka afumukko nengendako wansi awo nenyanguye amwe mwena muweddeyo webaza nnyo webali kujja abakulu abasinga obungi badde sibalabangako naye esaliso yokulanga mbalayo ebifiza esinga obungi bane mbalaba ku TV saliso balaba bannange webalijja okutubeerawo wano eno HBT hotel HBT gym era yetusinze wano olwaleero BC omwami Katongole Simon vice president sebo yimukako abantu bakulabe ne mwami Abe Mugayi ye technical UPBC ndoza kazina tugenda kakwasa mwami Abe Mugayi otuleyo bugambo kambubiri vice naye bana abalina kyagalo tugamba atwocheyo ku fight eno ne UPBC njeno tulabe tugenda mu maaso sebo Agambye Mugayi, Uganda Professional Boxing Commission. Zeno, sijambo gani ku administration kama wangezi. Wali, atuala administration ya commission, ajya kule kusoma. Enze, enda kuogerako, atuala kusaidia ya technical. Ki, amigo promotion, ya saba kwayo erane sasu yeta isa so eso babachi tuli wano tusikize commission kusaidiayo bwana ndana kutangatia subiranze ndana kutambula kusinzira mateka tesubiranze amigo so abama wetu badafenye banga then bebazanyo omulimu gwokukola nga bamaanyi naddala okutugula nzanyo bafuna mugekola ate ne commission twalirawo tubebaza nti muyongere ogenda mu maaso n'okutuwagira ate naffe tujagenda mu maaso n'okulabirana so nabwekityo mukama wange obugambo obutono bwese okukwogera akazindala kawe vice naye abeeko kyakugamba nange yakwegataamu ne promota waffe kigozi Richardson tukyaza n'okubeebaza okujja mu bungi bwe muti yasebere kudugaza press kunganya bamawulire bano najo sebo sikyangu okoze otya kozi era nga vice wabwe bwagambye commission gundi enteekateeka eno yonna tukirina obuwandiike simbigambo obuwandiike kozi nga bumanyi embeera tujja kubeera tukwatagana
mbeera bweri ey'obulwadde kati netumanyi oba tinatuuka ddi oba bwamukaaba natukimaze okisaanikira nga tufunye eddagala naye nga tukyalina gavumenti naye tuwabule tetunakulaliziira kubanga Uganda tukyali ebirala tujja kubiba wambiri technical oba administratively biba within commission ne promoter tuyinza biteeka mu mawulire era si bya mawulire naye nga BBC promoter waffe atwala amateeka gonna nga bwe tuba tugamuwadde n'agatuukiriza era tubasanyufu nnyo okola tujja kutambuza omusajja obusuulu mu linnya lya BBC President Mr. Uhuru tubasanyufu nnyo era mwebale nnyo buno mbeereddwa okwongerako eri bannamawulire beebaza okukuŋŋaana mu buntu bwe muti nga bwe muzze kambe waggulu nga ngamba nti promota wange ekintu kyankoledde kyanjawuzi era ssebo mukama wange nkwebaza nnyo webale nnyo webale ddala kubanga nze ani Kenya agenda okuba omusajja ng'emalawi simanyi nti oba nadda nayo kubanga ngenda mukuba ebikonde era bannaaye basaba namwe muteekemu ifoti yammwe nnyo kuba mmwe mututunda ate mwe mutujja ate mwe mukola buli kimu abamawulire so mugezeeko ekintu okukimushingira ddala kubayo omusajja tugenda mukuba bwengamba nti tugenda mukuba tuba tugenda mukuba ndirwedde okukubagana n'omusajja ono mumalawi ajja bino byalaali omusajja ava Malawi si wagwana omusajja ava wa Malawi ate bamwagamba nti omusajja ava Malawi omusajja amutaddemu ssente promota wange ajje alabe Kennedy Mexico akuba ate ebikonde omusajja tugenda mukuba temweraliikirira ze ndi mumalirivu kumegala n'omusajja oyo nebaza HBT Hotel wali wetutudde wennyini era tujagenda sewo ku bigambo byo tusuubira okuba nti omusajja ojja muyisa bubi twagala tukomewo nga kuba tuli tiimu Uganda ffenna tukuwagira kati tugenda kuba tukwata ebibuuzo then later on betunatumaze wano tusobola okufunayo one on one n'abakulu bano naye kati tugenda kuba tukwata ebibuuzo oyogera amannya go n'ekibuuzo ne media house gy'ovamu n'ekibuuzo ky'oyagala okubuuza naani gwokiwa kubali wano okugyako nzi nawe obuuza neyanza ssebo nze Kigozi Abdusalaam egenda beera ku Freedom City okuyingira mutwalo gumu gwokka abantu baffe aba bulijjo kujja kuba mutwalo gumu esebo kansooke noono nzeeko ono nzizeko nsembyeyo Daudi Isabire esebo bandikira kawo esebo kibuuza kigenda wa omukulu Kigozi kiri mu gwe atoolanga ebikujjuko bya Eddy okitegedde. So we still have around 2 months to go and prediction abantu asinga gye baga nti by April the virus may be combated, so we don't know how far kinakituuse, but we assume by 20th by May but let us wait for the announcement. Of course bekinaa tekiriiwo we shall postpone, but before that tulina okusigala nga tukola ki nga tugenda mu maaso. Nsejjere yaddaddako omwami oli naddako n'amaaso fight eno agigasere music nga bwomanyi nti music ne fight tegenda kukola budde buwanvu keesa fight eyo zija kugwa mangu naye abakyakaze bagenda sigala bakyakola ki bakyadigida tugenda bali mitinga fe ebikonde byaffe okwera saawa 5-6 tujjako tukoze eki series off then tuleke flow yabadikize then ekyokubiri obuuza n'ogamba title. It's another fight. Can you challenge the American title of Uganda? And the Maori Abadi, Mwadi, Abadi, the Waswa, Juma.
badde sobola kumulizaawo mangu awo ku musipi ng'alina osobola okufunayo fight etuyita tuna fight tuwe title kati eno tuna fight ye alina okuddamu okuzannya omuswa jjuma omusipi waffe babbamu betugwetaaga alina okuwuza mukaamu era bw'amala fight ye ey'omumalawo bwangu ddala yinza okuzzaawo fight ya waswa rematch era mugirinde era kwoluyinza giranga wangi round yakwa round 10 yakwa round 10 so sarande that fight nenga round 10 tuna fight lika start 3 by 10 so yeah okay omwami oli ali tigabo ogambye nti abamu ndi mutumanyi twa promoters bano boxers oli wa entertainment yes obwaleero amigo kino kyeyagala okuteekawo nti tulayasingene baki ne ba entertainers with boxing olebe okubeera wabeezi nga muli bbali oba muli mabega wanziki tujja kuteekanga ebintu bino nga nabatupira mu lweero kubanga zenzijukira nga kyali boxing eno yali wamaanyi nnyo ateri amanyi music danyoni tours yajja ku Christmas nenga boxing kumbi buli mwaka tubina schools na juniors back national opens ngoga jula bwati nga tujiza okusinga music nesaazo ma artist babiseeko olw'ensonga nti tulemeddwa okwera nga era bwogambye naye ku ssaawa zino kyenjagala okukola ndoazizemu bizo bibiri omundu gwo era kiki wagambye ekya boxing like Africa Bank era kyekusana kukiri nti Africa era singa Moise abaddewo alina agundi kaagala okufulumya ye badagala balaga ngera kukola okimanyi ogundi ya business. I'm trying to uplift my business. Okay? So waki kiriwo kito. So many industries, sectors, entertainment and sports, zigezaako ku recoveringa. Basically because maybe government teyafaayo nnyo concentration negiteekanye wantu walala. Kati ku area y'Ebikonde abasajja bano babalaba nnyo ng'abayaayi okitegeera. So kati government neetabawa nnyo support, but when you look at what is happening now, nabo bennyini beekozeemu revival. Bagezaako okulaba bwe bezza engulu fight yasembayo ey'omwami oli era abantu baaliyo. So tugezaako okutabulamu nga bolaba abayimbi Ebikonde n'okuyimba bitambulira wamu because byonna biri entertainment. They are showbiz. So maybe after the game gets back to the top, of course katosuubira Zebra kujja kukola showbiz wa Kasimu Ouma okitegeera because Kasimu Ouma ate ye ayinza okuba alina ssente nnyingi ko kuwona kati nga naye ate noono yandikyagadde okikola naye nga Ouma waateeka akakadde ono ate abalamu akakadde kaako no ne bekiba kya 10 nga naye nga tasobola kiteekawo alina ebizibu ebisingako ku ki kasita yajja mu ringi n'awangula yeye priority ye naye nga betugambye kati betufuna promoter nga Amigo abali willing okuteekamu ssente however much they can put kisingako okubeera nga tewali ateekamu 50 cent ne Mayweather nabo era okitegeera. So when we get more people like him or banana organizing a fight ne ziwera abantu ne bajja nga betwagala bajje, of course kati baaba oli yamwadde miliyoni 2 ku luno enkyaba aba yajjuza Freedom City n'oli asking price ye ejja kulinnya. So kati aba entertainment tulina kukunga bantu tubategeeza about the sport in liaison with what we are doing kati tulabe kuba eventually era banaapiikinga ffe tugenda okufunamu nga tunoonya amawulire kubye ku Bikonde okitegedde kuba bwe tunaatunoonya abaali bakubye ku Bikonde tujja bayita balwani tunoonya abantu asobola okupuulinga crowd. Now bw'otunuulira John Black abantu ate abakuba Ebikonde ekisooka bamwagala because the first person we are looking at ye muntu ayagala Ebikonde kuba fight ekisooka priority y'ekivvulu kino Bikonde sport okitegedde then omuyimbi ekyoko entertainment nekikola ki nekijja. So John Black nga bwe balabaawo they are very famous mu bakubi b'Ebikonde
but then era be baliko bw'otunulira Frigo Band it's a constant over the years bw'otunuulira John Black kye kimu so there was no any other better option that we could think of. Yeah. Wakati neewuunyiza muli bangi nnyo mwebale nnyo kujja Katonda abongere byonna bye mwagala mutuufu mwebale nnyo okukwata muzannyo gwaffe mutuyambire ddala maanyi tubeere mu maaso mwebale nnyo basebe abamu be nagamba benjogatta mu mugeto bataano bonna bonna bajja olunaku lumwabu era programu ejja kujja promota twayogedde mulga naye abo bataano bajje naye kati ndi mumu wagiranye era tugenda kubeera mu tiimu mu KBC okugenda nga mutuufu tumuyambako mu sparring muki okulaba nga yeetegekera okuba omusajja oyo kuba kati bino tusooka ntubiteeka ebbali nesooka tukuba oli omuyeekera gye waffe oyo tugenda mukuba kubanga si babikikuli mutuufu okeberako kubakirekivwali era that's why olaba efe abamu bintu ebyo ebirimu zungulube tetubijjamu ndowooza naye bino olabanga mutuufu tuze efight eri real tugenda kubanga tumuyambako ne ku training kubanga seriously efight ya ddala musajja yazene yangamba nti ya nebbalwa nemugamba ya kenji sagala bintu byakujja mu bintu bakolakola abantu bana abagiraba watu wansi nangamba mando kebera omusajja ntumukebera bulungi ne commission ya province so I think fight ya ddala era tugenda kuba mabenga wa Kenya then tumala okuba oli then atumayemba batereza bannayuganda abo sieka bangi ebitujigeze banenene yagiterengo yabatereza mu line yawe njagala mulengo bagategate bana bana simanyi batantu bishi